kada bayingira bona babbira eri line ekirabe eri eyingire eddirisa awo babbi abo bagenze kukola sibayambi babbi Embeera bweto bweyimiridde ku SunRise Hotel mu kibuga Kampala saidi z'enungu wali Namayuba bus park. So okusinza ku information gye tufuna kigambibwa nti omuliro actually tibana babeera nga bategeera omuliro kuki exactly kwe kuvudde. However ekizimbe kyakalina ate yakibaddemu abantu bangi. Omuliro wenkoledde story nga gwakaakira almost essaawa nga 2:3. Ab'ebyokwerinda weebali poliisi, bazikiza omuliro weebali ne poliisi ng'ekola omulimu gwonna gwonna ogusobola. However waliwo akatambi ako akabavubuka bambi abagezzaako okubeera nga bataasa abantu abamu kwegamba bakwasaganyizaako wamu ne poliisi okulaba nga bakola ekisoboka okubeera nga bataasa abamu ne ambulance nga wezisomba abantu. Embeera bweti bweri awo mu kibuga Kampala ku kizimbe oba hotel emanyikiddwa nga SunRise. Gwe nawe namanyi omuntu akolerayo oba omuntu nga yagambye mbu gyasuze mwani mukubiddeko essimu oba wandisobodde okubeera nga ogendawo olabe embeera nga bweyimiridde. Bwe buno obutambi oba information gye tufuna okuva eyo. Nyonda ajifunye sawa ya kujayo mtu wafu. Sawa ya kujayo mtu. Noyo muliro gweyongedde dda. That's our hero. That's today's hero. Yes, that's today's hero, guys. Yeah. It's working, it's working, it's working. Yes, it's working. It's working. I like how it demo a man, you want to be better. That's how in a man here. It's working. It's working. That by the time it comes to his rescue, they're still fine. They have tried. Yeah. Actually, even the person inside has been given a hammer to hit, so the guy still has some energy. Yeah, you see? Yes, that's nice. Our guy still has some energy to rescue himself, so he's hitting, trying to hit the window and get down. He's trying. These two guys here have tried. So I think the government, wherever you are, government officials, see, these are the guys we need in the society. Not just politicians who talk too much. Yes. Most of us
asking me what's happening, guys. And you exactly see what's happening. A building caught fire this side in Kampala, and they are trying to rescue people. The society is working together with the Uganda police to see that some people come out alive. Yeah, so all this you're seeing are the efforts to rescue these people stuck inside. You're telling me to place the camera in one place, but I'm tired. My hands can't hold this phone anymore. It's like I've trained for almost 2 hours. Koye. Mana tena kuwa manchkats. Wewe mwenye kama wao. Pale mfumaka unga. The Uganda police has reached with more water. With more water. But our focus is on those guys trying to rescue our citizens. Yes. Our citizens. Yes. Yes. Beno abawo abakkiriza bazibisi okeera obala birala nga ne sitaani abala alina byakubalira which building bannaye which place tetumanyi tuli eno waggulu ku kotoriyo munnaye gye tulirengerera naffe n'omuli ogubanga ogukendera nze gunsobedde nga temuli mwana temuli baana abaana bazirika amagogo muka mungi amagezi nga mangi wano agambye mu amagezi nga mangi wano amagezi mangi tukole kimu naye tulina okuleetayo amagezi awo ndi munda naye bannange wuno ali munda waliwo agambye ali munda buki ndi munda naye bannange naawo ali munda ayogera essaawa zino omuliro gwakidde ebbanga like wedda bwaka ayinza obeera munda guno n'osigalayo mubigyemu okuzanyi bane abantu bafangira enzisongi abantu zakasomba abantu banga bameka abatozigemusegesani aha SunRise Hotel. Yes. Ambulance olaba wezikubayo akabina kubayo akabina bateekemu zigende ziriwo nyingi abantu nabo bangi have a nice you have a nice food. It's so clear. It's so clear. Simu ya bei kwana SunRise yenyini kama banairaba omukka babadde mu bangi basajja basokolayo abantu tebaggwayo omukka gweyongera nowandidaki tunamanya abantu bazirise niya wati donaimpakati these firefighters are not useless kuba bambi bagezezaako tebasobola era olaba nga bakyalwana mujja bisanga ku mawulire agesaawa emu agesaawa ennya agesaawa omukaaga njababuliza
Kozi gaba gasaba 7 mukaaga ag'emisana ag'omutunti weka kyorejoreja tezawezi kyemanyi kati ziweza omukaaga gaba gasaba 7 tukooye ate tubategeezezza just put the number